Lala tuli bize internet nga tekuli nenga amawulire tugafuna mumpola mpola kubanga zo TV zali zikola ne radio nga zikola nga tutegezebwa kukufa kwa maama na Mirembe Geraldine Bitamazire eyafa ku lunaku olwokusatu olwa wiki ewedde nge ennaku actually yafa ssaawa zaali 3 ez'ekirawo ku ddwaliro lya International Hospital. Litegezebwa kufa. However tetwasoka kumanya nnyo biki ebyali bimutawanya oba obulwadde obwali bumuluma twagenda kwekanga nga tetuwulira nti afiiridde mu ddwaliro lya International. Na Mirembe Bitamazire yazaalibwa mu mwaka gwa 1941 mu mwezi ogwa July ennaku z'omwezi 17 era nga azaalibwa omugenzi Ssaalongo Zeldelio Sajjabi ne Nnaalongo Rose Kasozi ng'omukyalo ono abadde yafumbirwa omwami we Alphonse Bitamazire era nga abadde balina abaana 7. Yes, wafiiridde abadde bingi byakozeewo mu myaka egyo gy'amaze ku nsi. Abadde omu ku ba educationalist, women's right activist, abalwanira eddembe ly'abakyala, abadde kansala, abadde diplomatic, abaddeko n'omunabyabufuzi. Yaliko mbaka wa parliament Wampigi. Yatemebwamu neyawulwa ku Butambala. Nza baamutemera Butambala. Mu mwaka gwa 2021 mpaka 2011. Bwe bayawulamu baamutemera eno. Awo n'alyoka abivaako. Naye nga wafiiridde bingi byabadde akozeewoko mu wakati wa 1971 ne 1973. Yaliko yasavingako nga director ku East African Habas Corporation ngera omukyalo ono yali tanakubeera nga afuuka head teacher ku ssomero lya Tororo Girls mu 1974. Wakati awo 1974 ne 1979 yakolanga senior education officer mu Ministry ya Education. Awo nno era we yava mu biseera ku mulembe gwa Amin mpaka 1980 ate n'afuuka Minister of Education and Sports mu kaseera akasooka okubeera akatono nga tanaba kubeera official. Katani bamusindika n'asooka n'abeera Deputy Chairperson wa Education Service Commission mu 1980. Yes, omukyalo ono so bingi byabadde akozeewo era ayambye mu mbeera ey'okubeera nti education yaffe ekyusa y'omu ku babadde bakola syllabus eya primary. Fenna kwe tugise kati abasinga obungi ab'omulembe guno. Abadde y'omu ku baagitegeka era ng'abaddeko cabinet nga State Minister wa Education and Sports mu kaseera ako kaasa. Abagamba mu kiseera nga ye minisita w'ebyenjigiriza wadde ne kati ebintu bikola bulungi n'ebintu byali birungi mu mulembe gwe. Actually obwa full minister of education yabugendako mu 2005 mpaka 2011. Okay. Kale government so agenda kubeera azikibwa olunaku lwanca yamuwadde okuziika okutongole olw'emirimu gy'abadde akoledde eggwanga ng'aweereza. So abantu be banne twagala okubanga nammwe tubasaasira olw'okuviirwako omuntu ow'amaanyi bw'atyo. Kale akalulu kakyagendera ddala mu maaso olunaku olw'enkya tubiddamu ladies and gentlemen era tugenda kubanga